Essuubi ate butwongera n'amaanyi. Bw'ovaayo mu kakkabizo lyo n'osalawo okujja okyalira abaweereza ba Kabaka mu makakkabizo gaabwe, kintu kirungi nnyo, kibawa amaanyi, kibawa essuubi era kibongeramu amaanyi okukola obulungi. Tukwebaziza nnyo. Njagala okwebaza abakulira boodi zino abaliwo bakiikiridde abalala olw'obuweereza bwe bakola. Tubeebaze nnyo abakulu bano abakiikiridde abalala. Sanyusa okulaba abakozi nga muli wano mu bitongole ebyenjawulo. Era ekyamazima ng'enteekateeka nti nnambula kitongole mu myaka 11 nga Katikkiro ndoza lw'ensoso okulambula ku bitongole ate biri wano ku Bulange. Badde mpitayo oluusi n'oluusi n'endaba naye okutuula n'ebitongole ndoza gwe gusoose. Njagala okumanya buli omu kyakola ate n'okubategeeza nti ffenna tuli ttiimu emu. Ndowooza nti nakyo kikulu. Senkulu alina emirimu gye, ow'ebyensimbi alina emirimu gye, afumba kaawa alina omulimu gwe. Buli omu ku ffe wa mugaso, buli omu alima lubimbi lwe. Era emboozi gye mbawa bulijjo mugimanye ey'emmotoka, tewali kitundu kya mmotoka kya mugaso okusinga kirala. Tewali. Oba olowooza nti yingini kale steering gijjeeko. Gijjeeko bagitwale naye yingini namu buli kimu gijjeeko. Oba olowooza nti yingini jamu natti ku mipiira olabe bw'onootambula. N'olwekyo mu Bwakabaka ffenna tulina ttiimu emu. Baminisita weebali, basenkulu weebali, abasaawo omuddo weebali, bonna bakulu. Gwe teebereza Bulange eyo singa tefaanana nga bwefaanana. Nafunye ebbaluwa ekuva ow'omuwandiisi w'ekyama ow'omulangira w'e Bungereza eyajja wano n'awaana obunyirivu bwe yasanga wano. Kikulu nnyo ekyenkanidde awo omuntu alima ebimuli n'asaawo omuddo ogwo. Kikulu nnyo ekyenkanidde awo. N'olwekyo buli omu alina okussa mu munne ekitiibwa ng'ategeera nti buli omu ku ffe alina omulimu gwakola wonna waali. Era bwe tubasisinkana nga bwe tubasisinkanye kati tukkaatiriza ekyo ntutambulira wamu. Ebitongole ebyenjawulo bimukolamu gy'emikono gya gavumenti ya Kabaka. Gy'emikono gya gavumenti ya Kabaka. Bwe tugamba nti abantu twagala balime emmwanyi, twagala bukadefu ebeere nga yeetambuza ekyo. Abantu babatuukireko mubawa amagezi, twagala nga mulina obusobozi okubawa amagezi. Bwe twagala okusiga ensimbi, twagala nga bukadefu eyina obusobozi okuwuliziganya ne bamusiga nsimbi abategeerekeka ne tufuna bamusiga nsimbi. Bwe tugamba nti ffe akatale ffe katale ng'Obwakabaka, twagala nga Majestic Brands esobola okukikola n'ekifaananyi kyaffe, our image, our brand, nga ebitongole bisobola okukola emirimu gino. Si kutuukiriza mukolo. Tulina okwolesebwa ffenna kwakuzza Buganda ku ntikko. Era buli gye ngenda bambuuza okudda Buganda, tunaamanya ddi nti Buganda ezze ku ntikko. Ndowooza kyekyabadde ekibuuzo kye basoose okumbuuza nga ndi ku puroguraamu ya BBS. Tunaamanya tutya nti Buganda ezze ku ntikko. Ebitongole nga bizze ku ntikko is one of the answers I should have given. Ebitongole birina okudda ku ntikko, birimu abakozi balina obusobozi, bakola mu buyiiya oba bo bakaaba ssente buli budde.
tetulina ssente oba bayiiya banyiikivu oba babakola mu munnyo nti enkuba bw'etonnya bajja kusebengerera beerufu oba ssente za Kabaka bazirya bakola mu bwerufu bakola n'okwagala wini okola n'okwagala bw'oba tokola nakwagala ojja kukoowa nnyo omanyi okukola ekintu nga tokyagala kikukooya obanga gwe bataddeko olujegere n'ekintu bw'oba okyagala okikola okukoowako kubaawo kubanga era bw'okola ennyo tekukoowa ekyamazima bw'oba tokoowa omanya nti emirimu teginnaba kunnyikira kati ebitongole bwe binaakola bwe bityo ne bibeera nga empeereza nnungi eri abantu nsobola okusanga abantu abangenda mu ddiiro nga bava mu Majestic Brands mubadde mutye batuyisiza bulungi nnyo that is a good sign. Abantu mubaweereza mutya Buganda okudda ku ntikko ebyo bye tugamba n'olwekyo Buganda tasobola kudda ku ntikko okujjako ebitongole byaffe nga bikola bulungi emirimu abakozi nga balabirirwa bulungi basenkulu abakozi nga balabirirwa bulungi omusaala baguba gukeereye n'otabeekweka n'obagamba bannaye omusaala bafuba naye tegunnaba kujja naye omusenkulu neweekweka okulembera oli mu maaso akulira ebitongole abakulira ebitongole okulemberera mu maaso enkola ey'okuduumira ejjengova mabega yadda nnyo si ya mulembe guno okulemberera mu maaso senkulu mu kitongole naawe akulira department gw'okulemberera mu maaso bwe tunaakola bwe tutyo ebitongole bijja kudda ku ntikko naye Buganda ejja kudda ku ntikko tetutuusa mukolo kujja wano awo nno nsanyuse okubalaba era mbeebaza emirimu gyonna gye mukola tukole n'amaanyi tukole n'okwagala tube beerufu ebitongole bijja kukula era nze njagala nnyo sebo omumyuka ne baminisita ebitongole bino bikule byongere okuwa abavubuka emirimu kati ndaba nga bikaala ng'ekyokulabirako ebitongole ebyenjawulo bimutaddewo mu kitongole ekyo oba amatabi kale amatabi ag'enjawulo tegabaddeewo emabega naye buli otuteekawo ettabi epya waliwo abakozi abeetaagibwa tulina n'ekizibu ky'emirimu mu nsi eno ebitongole bwe bikola obulungi ne bigaziwa twongere okuwa abantu emirimu Obwakabaka bujja kufuuka bwa mugaso ennyo eri abantu naddala abavubuka nga nabo balina kye babufunamu ng'okubawa emirimu awo nno mwongere okunyiriza emirimu mugikole nga mukola nga abakola ebyammwe manyi baŋŋamba nti bw'oba oyogerera mu bagezi oyogera bitono n'olwekyo engeri gye muli abagezi kankomaawo Katonda abakuume